program World Report naye njagala kukubuulira tugenda kwogera ku Munnayuganda Zoran Muhammadan. Ono kakati we twogerera ye meya w'ekibuga New York mu ggwanga erya Amerika. Abbinkanye ne Andrew Cuomo. Andrew ono abadde awagirwa Donald Trump. Ekyalowoozezza nti oba oliawo munnademokrati ono Munnayuganda ayogera Oluganda n'agera n'engero. Kyabadde kiyinza okumubeerera ekizibu kubanga Republican Party President Donald Trump yabadde akooneramu ono Andrew. We twogerera mwana mulenzi ono nga ddala yasookedde ddala okubeera era Munnayuganda. Alina obuzaalibwa obwa Uganda wano. Mwana wa Professor Muhammadan ono yasomesa Makerere awo Munnayuganda manyiddwa naye nga obuzaale bwabwe bwebwo. Kakati mu mbeera eno ono ye musiraamu asookedde ddala okubeera meya mu ggwanga ery'Amerika mu kibuga New York. Yalondeddwa olunaku olwajjo n'alangirirwa. Kyokka ebigambo byayogedde byongedde kulumya Donald Trump mutwe kubanga omwana omulenzi ono ebigambo byayogedde bijjukizizza Donald Trump nti musosoze naddala bwe kidda ku banoonyi b'obubudamu abamala ne bafuuka abatuuze munda mu ggwanga erya Amerika, immigrants. Ono nkubuulidde nti yazaalibwa wano, ekitegeeza nti obutuuze yabufuna bukulu munda mu ggwanga erya Amerika. Kakati abuulidde Donald Trump n'amugamba nti Donald Trump tasaanidde kwerabira byafaayo olw'ensonga nti eggwanga lino erya Amerika lizze lyaniriza ababunzibunzi abanoonyi b'obubudamu era nti ekibuga New York kiyimiridde ku magezi n'okubaawo kw'abanoonyi b'obubudamu ababunzibunzi bayite ba immigrants. Kakati nti ate ye kaakutte mu kibuga kino gugenda kujabagira omunafu agenda azadde kaliira kubanga ebyafaayo bigenda kweddamu nti abagwira basobolera ddala okubaako kye bakola munda mu ggwanga lino erya Amerika era ne bazimba ensi eyo. Munnayuganda ono nkubuulidde nti yazaalibwa wano era n'abeerawo era abamugoberera bakimanyi nti n'Oluganda alumanyidde ddala era alukuba budinda. Munnademokrati kyokka ng'ate ye n'akalyakaani socialist. Omuntu abeera n'akalyakaani ye muntu oyo yandyagadde buli omu afune n'omulala kyafunye. Kakati eyo okutwaliza awamu si enkola ya Donald Trump era ebbanga lyonna azze avumirira omulenzi ono Munnayuganda omuyindi omusiraamu eyazaalibwa wano n'amala afuna obutuuze mu ggwanga erya Amerika kibuga New York. Ngaga nti ebyo byadda omuntu alye kusinziira bwakola Donald Trump. Kakati gwe bw'ojja osukumbiza ne bino negundi afune kyenkanyi mu byenfuna mu byobulamu oba tomukwata Donald Trump oyo. Kyokka ng'ono ze nkola ze zazze ate ayanika ku mwanjo ensi emanye era kyamulondesezza nti ono munnademokrati ate nga socialist munnademokrati n'akalyakaani. Kati bali ba Donald Trump banaasuwa mukange capitalists awo we byawukanira. Andrew Cuomo ono awanguddwa Zoran Muhammadan. Donald Trump yavuddeyo n'abuulira ensi eno
eya America abalonzi mu kitundu ekye New York baita ba New Yorkers nti abange mulondo ono gwenfujjeko eddusu naye Abamerika mwe beetegerera baaganye okugoberera ono owa Donald Trump kakati wetwogerera ng'oli abadde avuganya Donald Trump mu birowoozo yawangudde kyokka wandiika nti Munnayuganda si Muganda si Munyankole wabula omusaayi ogwo gw'ekiyindi ogumulimu kyokka nga yazaalibwa wano e Kampala kyekimufuula Munnayuganda byebyo nno tujja kwongera okugoberera ensonga eno omusajja ono yazaalibwa mwaka gwa 1991 gy'emyaka 34 okuva olwo okutuuka olwaleero afuuse ensonga kubanga ebigambo ebitambulidde mu kampeyini eyo obadde oyinza n'okulowooza nti talina waayinza kujja kalulu akawangule mutabani wa Profesa Muhammadu Mahmudani y'ensonga eyo tutandikidde awo kyokka tujja kwongera okubigoberera kalulu kabadde lunaku lwajjo balonda meeya oba balonze meeya ow'ekibuga kino ekye New York kakati tuvudde waawo leka tutunuulire akasandali akaliwo wakati w'amawanga gano agaludde mu lutalo emyaka 4 kaakano ono ye Russia ne Ukraine wetwogerera olwaleero omusajja omukulu ow'eggwanga erya Ukraine atabaala mawanga aga Bulaayi ng'eno ekimututteyo kwe kulaba engeri gy'akyayinza okuperereza abazungu bayimirire wamu naye bwe banayimirira wamu naye asobole okweziziba nga akuba nnyazaala olwo nno oba oli awo akuba enfuka mu mutwe gwa Putin omukulembeze w'eggwanga erya Russia n'amajeege olunaku olwajjo omwana omulenzi ono omukulembeze w'eggwanga erya Ukraine Vladimir Zelensky kade kawungezi kajjo n'ayogerako ne Parliament ya European Union omanye mwogezi mulungi lusiriza ntamu agatta ebisoko n'ebinnonogo byonna ebikola okwogera agenda okuvaawo okuleka nga toyagadde kumanya oba nga toyagadde bwagazi omuyinako bukyayi naye emirundi egisinga obungi baba bategedde lwakuba bagaana kukola ebyo byabasabye kakati kyali mu kusaba olwaleero kwe kulaba nga amawanga gano gamwongera ebyokulwanyisa agasobola okuteeka ku Russia envumbo gazigiteekeko agasobola okuteeka obukyayi ku Russia nago gaziteekeko kyokka n'agasobola okulema okugula oba okugulana n'eggwanga erya Russia nago gakole ekyo wabaddewo akasiiramu mu bakulembeze aba European Union era wabaddewo okwefundikira omukulembeze ono we Ukraine we yavudde n'abuulira abamu ku bo abaganye ensonga eno okukya nti mwandibadde mukola ekyetaagisa olutalo luno lusenya abantu ng'ate yaluleeta ebigambo yajja tabisomye bulungi Putin kati n'olwaleero ali mu kutegeeza abakulembeze mu mawanga ag'enjawulo bakole ekyo kyokka agenza okukola ekyo gwe omulungi ampuliriza ng'eka omusajja Putin abakutta akabadiya abalwanyi b'eggwanga lya Ukraine omulungi ampuliriza njagala kutegeeza nti amagye g'eggwanga erya Russia gabakutta akandooya we gabasibidde tebasobola kwejjawo okuleka nga waliwo abayambyeko era njagala kukutegeeza nti Russia ewera nkolokooto tegenda kuva mu bifo weeri okutuusa nga beesibiddeyo abalwanyi b'eggwanga lya Ukraine nga bawanise ne basuulawo emmundu ne bamala badda ku luuyi olwa Russia njagala nkubuulire
ebigambo byasoose kuyita olunaku lwajjo nga gavumenti n'ab'ebyokwerinda munda mu ggwanga erya Russia be babyogera. Nakubuuliddeko nti Russia yabadde etegeezezza nga bwe yeddizza ebitundu okuli Pakrovsky ne Kupianski. Bino nno byombi bigwa mu bendo ery'e Donetsk munda mu ggwanga erya Ukraine. Ekitundu kino eky'e Donetsk kye kimu ku ebyo Russia bye yeddiza edda era ng'egenda esondereza buli keefuna bagiyita tungako gye waavubye ng'egattako, buli kyefuna ng'egattako. Kakati ebadde yeesibiridde ebitundu bino ebya Pakrovsky ne Kupianski era olunaku lwajjo baategeezezza nti mazima byabadde bibali mu 5. Wabula amawulire agaavudde munda mu ggwanga erya Ukraine gaategeezezza nti ebigambo Russia bye yabadde eyogera ab'amagye ne Pulezidenti Putin byabadde byappa, tebyabaddeko mutwe na magulu. Kakati obujulizi buviiriddeyo ddala nti Russia yabadde yeejubisa kubanga yo yennyini yeeyogedde nti ebitundu bino ebya Pakrovsky ne Kupianski babyebunguludde bwebunguluzi. Kyokka mu kubyebungulula nga bannannyini byo ababirwanira mwanattu nabo bagaludde bakirako ensanafu. Wabula Russia ekyabasinzizza businza ntannama weewaawo nga bali waabwe naye nab'emmundu bagikuba butasamuka butassa mwoyo. Kaakati Russia ega nti tegenda kuvaawo awo weebwamye ebitundu bino ebyagala ebigatte ku ebyo bye yatwala edda. Kyokka n'abali munda mu bitundu bino nabo baga nti si beeteefuteefu kulekulira oba kuwanika, kyekigambo ekituufu, si beeteefuteefu kuwanika kubanga kye baagala oba kye balwanirira kyabwe ate nga bakyagala nga ne bw'okola eddagala tebagenda kumala gabisuulawo mbu kubanga Russia atiisatiisa. Kakati awo waliwo ensiitaano mu bitundu bino Pakrovsky ne Kupianski. Ensiitaano weri badde nkutegeezezza nti ebitundu ebya Kupianski munda mu ggwanga erya Ukraine Russia erudde ng'ebyeyagaliza. Kakati ebiringizaako kuba yagala bigatta ku biri byeyina. Njagala kukutegeeza gwe mulungi ampuliriza nti olutalo lukyagendera ddala mu maaso era nga si kugenda bugenzi mu maaso wabula ebigendererwa ebitwala olutalo luno bibaako we bikoma ate ne bitandikira buli omu najja n'ekigendererwa kye. Kati abazungu bwe batuula baagala okulaba bwe balumalawo, kyokka mu kulumalawo gwe balwanirako abagamba mu ngezi ebyuma asobole okulwana akube. Kyokka ennaku zino yo zonna yeefuddemo Ukraine, yeefuddemo newankubadde toyinza kukijjawo nti Russia y'amaanyi era ebalumba na bumalirivu munda mu Ukraine omwo. Bitundu ebyeddiza, bitundu ebikubye ebikyankalanyizza, ekubye amabibiro g'amafuta, ekubye enguudo, ekubye ebizimbe. Naye ne Ukraine nakubuulira nti ennaku zino yagunjukidde ogw'okubajja zi drones. Sebo nno zibali bubi olunaku olwaggulu n'olunaku olwaleero beetaasako neetaase. Omanyi drone eringa njuki era drone yenjuki, drone yenjuki ensajja mujjukira sayansi oyo. Kakati kalinganga akayuki kubakadde eno kalwadde ki ne kakuyingira mu nnyindo.